wadde nga vidiyo eno ya nnaku era bw'oba oli mutiitiizi ng'amaziga go gali kumpi n'obuwombeefu ntwala kulabula, vidiyo eno nkusaba gireke. Nkusaba ogireke kubanga ogenda kukulukusa amaziga. Bw'atyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera ng'akola eddaame, kaakati kandikuwe olirabe naawe. Ebigambo bino bya nnaku ng'era bwe nkugambye, naye era wadde waliwo ennaku tekitugaana kubeera nga tusanyukamukko, at least akaseera akatono ono ke tubadde naye nga tuli mu ssanyu era tujjukire ebiseera bino bye tubadde naye nga tusanyuka, kubanga obulamu oba ensi waliwo w'osanyukira ate waliwo w'okaabira amaziga. Tutambula ne Haji Miti, omusomi w'edduwa Kkungwe, gw'alina ekizibu kyonna oba oli bweru oba oli mu Uganda. Mukooneko ku WhatsApp oba ku direct call, ono ajja kukuyamba mu bizibu byonna, ojja kakasa nti abasajja abataasa mukwano gwange bakyaliyo. Kati wulira ebigambo bibino, kansoke nkulaga ka video kano katono nnyo mukwano gwange ampuliza, ate nkutwale mu ddaame tulive kumu kigambo kimu ku kigambo erireetedde Bobi Kyagulanyi, bannayuganda n'ensi yonna okukulukusa amaziga, kubanga ono mwagalo w'abangi. Era ebigambo bino bivudde ku mutima gwe kennyini n'abyogera ng'abikakasa, n'agamba nti alaamye. Bakwano bange, baganda bange, mbasaba n'obwombe firi eno sooka ogiwa ekigalo, wadde yannaku ompyo subscribinge ku mukutu guno ogw'omuntu wa wansi munnange otukwera waka waffe gwe nnakunkunye dda. Era nsaba bulijjo tuba omanyi nti munnange oli mu lubu lw'ababede, eno kyano wannange wooli oli wakyamu, kyano ya muntu wa wansi ali mu struggle, oyo anyigirizibwa. Bwebanga omanyi nti gw'onyigiriza munnange tuleke mu nnaku yaffe. Nze AK Master mabega w'omuzindaalo maze okubeera nga nteekako galubindi tutolontoke mpaka ate gye tunaafundikirira. Katutandike. Olunaku lwabadde lwaggulo, bw'atyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ng'asinziira wali e Luweero we yasembye okubeera ng'akuba olukuŋŋaana gaggadde n'okuggulawo ofiisi eza National Unity Platform mu kitundu ekyo. Ababaka bangi abaabaddeyo era ebigambo bingi bye baayogedde, naye nga byonna byabadde bya muntu wa wansi n'okuzzaamu essuubi oyo munnayuganda alabika ng'essuubi lyamuggwamu dda era nga yalemererwa dda. Kati mu mbeera eno Pulezidenti laba bw'avaayo n'ayasanguza ebigambo byawuniikiriza ensi yonna okutwaliza awamu, era bannayuganda bangi baasigadde bali mu kiyongobero, abalala n'amaziga gaabakulukuse ku maaso. Mukwano gwange ampuliriza, kakati ngenda kubeera nga nkuwa katambi ka Pulezidenti ng'ayogera ebigambo bino ebitiisa. Era munnayuganda wenna gy'oli sooka obikube mu ttooki, ogende mu komenti ompandiikire ombuulire ddala ebigambo bino birowoozaako ki. Naye nga sinaba kubeera nga nkutwala mu bigambo bino ebyeraliikiriza eby'ettabbu eby'ennaku, katusooke tulabe ababaka baffe bonna aba Nuupu, ab'essaidi z'e Nakaseke eyo Luweero. Jjukira nti Luweero yonna yatwalibwa abawaka aba National Unity Platform bokka be baagiwangula, era bannaluweero mwebale nnyo. Kakati akayimba ako kowulidde ka Mr. Mosh, big up, thank you so much okubeera nga walidinze bannayuganda mu struggle n'obeera ng'oyiya oluyimba lwaffe olwa People Power, Our Power, Bobi. Kati kansooke nkulaga ababaka bano mukwano gwange bwe tuvaayo tugere mu katambi kaffe kali akakambwe ke nkusuubizza olunaku olwaleero, era kagenda okuggalawo vidiyo yaffe eno ey'olwaleero. Sooka olabe ku bino ebyabaddewo katono nnyo nkutwale mu katambi ako ke nkugambye mukwano gwange ampuliriza. Olwaleero lwe lunaku olwokutaano ng'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'omulamwa gwe yatumaze okuka Uganda, era olwaleero asibye nabalya nnaka. Ku ssaawa nga 3 Kyagulanyi atandise olugendo lwe olumutwala e Luweero, kyokka agenze okutuuka e Kawempe ku 5 ng'abantu bamulindiridde. Olwo ebitundu ebirala okuli Maganjo, Kagoma, Kawanda, Kigowa, Bomo n'ebirala ebiri ku luguudo olutuuka e Luweero nga bisaanikiddwa na munju w'omuntu.
Kyagulanyi kimutwalidde kumpi essaawa 7 okutuuka e Luweero kubanga buli wabadde atuuka obaddewo ekibinja ky'abantu ekimulinze. Nga ziwera ssaawa 9 ez'emisana, Kyagulanyi ayingidde Luweero wakati mu ssanyu n'enduulu ez'olulekereke okuva mu bawagizi be, era asookedde mu Kasana Town Council gy'agulidde woofiisi z'ekibiina empya nga bw'azaakola mu bitundu by'eggwanga yonna gy'azaatalaaga. Bw'avudde wano awerekeddwa ku Namungi w'omuntu okwolekera ekisaawe ky'e Kasana Luweero awabadde olukuŋŋaana gaggadde, era n'abawagizi ba NUP babadde bamulindiridde dda ayogereko gye bali. Abakulembeze mu kibiina kya NUP nga bakulembeddwamu akulidde oluvuganya gavumenti mu paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akalaatidde bannaluweero okutunula n'enkaliriza nga balonda abakulembeze ab'ensa, n'asaba n'abakulembeze okuliziganya n'abantu be bakulembera. Era n'enkuwa alipoota entongole ey'abantu abawaayo ebyabwe byonna n'ekisembayo ne bawaayo n'obulamu. Nasanga abaana baabwe mu masomero batula ku bifunfugu, so president. Nasanga amalwaliro nga mulwadde n'okusinga abalwadde b'ebulemezi. Ate ettalo yaba n'eddagala eritegulula ettalo. Abeeruweero be baatega ettalo era bazze oditegulula era y'ensonga eno. Olwaleero bw'otulira nakaseke bwefaanana, bwe baalwana mu lutalo beetegereza n'empanyi z'abataka n'amayinja g'abataka. Olwaleero amataka gonna abasajja bagatutte. Abalyannaka basumikidde Kyagulanyi olubugo okumuyambako mu lutabalo luno lwe yatandika. Mu kwogera kwe, Kyagulanyi asusse okusaasira bannaluweero bonna abaafiirwa abantu baabwe n'abo abazze nga basibibwa olw'ebyobufuzi. Njagala okussa ekitiibwa mu Olivia Lutaaya, omwana omuwala, maama w'obwana obuwala obuto ali mu kkomera paka olwaleero awatali musango. Njagala okussa ekitiibwa mu muganda waffe Kalanzi, muganda waffe Jamshidi, muganda waffe Machete Yasini n'abalala bangi abali mu makomera olwaleero nga tewali musango. Njogera bino mu linnya lyammwe ne bwe muba temumpulira mmanyi nti emyoyo gyammwe gisiima obubaka bw'entuusa eri baganda baffe. Ono ategeeza nti gavumenti ekola buli kimu okumulemesa okutalaga Buganda, kyokka awuze nga bw'agenda okulemerako. Bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde nti bateralisi bajja gezaako okutta Kyagulanyi, kale enkuŋŋaana zino muzireke. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze, tageti yaabwe ye mmenze jesi nyimiridde mu kkubo lyabwe. Kyagulanyi asibye Abaganda okulwanirira ekitiibwa kya Buganda n'ebyo byonna Buganda byekiririzaamu. Tibayambalanga yunifoomu z'obote ne bajja muno mu Luweero ne batemula bataata baffe ne maama baffe anti obote yabase era twanyiiga ne bawagira kubanga baali bali convinced, baali balimbiddwa nti obote yassa abantu be. Akootidde Abaganda ne bannansi bonna okusigala nga boogeza amazima n'okunywerera ku kituufu ne bwe kiba nga kyetaagisa okufiira obulamu bwabwe. Wabula baavuddeyo ne bayimirira ku magulu gaabwe era mwenna mwabalabye nga bonna balaga bakoye era baagala nkyukakyuka era bagirindidde ebbanga ddene. Asobodde okutufuga emyaka gino egikunukiriza 40 kozesa akakodyo aka divide and rule oba okutwawulayawula mu mawanga n'ebifaanana ng'ebyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga sabbiiti ejja asuubira okubeera mu bitundu by'e Hoima. Ampuliriza, njagadde nkumuliseko katono nnyo ku bigambo ebyo era okimanye nti kati tuli mu kuwummulamu. Wiiki ejja oba wiiki ejja oba sabbiiti ejja, ampuliza pulezidenti agenda kuba addamu bupya ayolekere ebitundu eby'e Hoima ate era luddemu luwogoome bupya. Mukwano gwange ampuliza, jjukira sayidi eyo yagendeko effort naye teyatuuka Hoima. Kakati nno ono agenda kuddamu abokereza enkokola wiiki ejja atulumbe ebitundu by'e Hoima. Bw'anaava e Hoima olwo munnanga ampuliza ate akifundikire wano mu Buganda. Bwe banaabanga tebaleeseewo nsasagge n'okubeera nga bamulemesa kubanga bano baatidde dda era beeraliikirivu nnyo kubanga we bali basattira. Kale katuveeko ewa Haji katono nnyo nkutwale mu katambi kaffe akasembe aka pulezidenti ng'akola eddaame. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 agala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayekera banno mukigeze saawa zino zenga omuntu ate bino mbyogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana abato njagala ebbalabako nga bafumbirwa nga bawasa njagala ebbalabako nga batikkirwa naye kati ebyo tebinkwatako saawa zino njagala obbategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kyekigenda okununula abantu bange kibeere nga Katonda bw'ayagala naye njagala obbategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya baganda bange bali wano njagala obbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu njagala obbategeeza bino ebigambo nga mbatunudde mu maaso nti abo abatemu abo abaddi bwe bagezangako ne bantemula ekyokukola mukimanyi bonna mubamanyi mumanyira gye babeera nga n'abasinga babeera wano mu Uganda bamanya babeera wano mu Buganda kale muntemule batemumwe tetugenda batya tetugenda basirikirira tugenda kwogera bwe kye tulina okwogera ate tujja kukola buli kye tulina okukola kubanga tosobola kufufukaza abantu lubeerera ebyokulabirako muze mubiraba Gaddafi yalowooza agenda bafuga lubeerera Mobutu yalowooza agenda bafuga lubeerera Bongo bamugyeko wiiki ewedde ye ne famire ye balowooza nti bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse komere njagala okutegeeza Museveni ne bayekera banno and let me say this in English so that everybody understands. Ebigambo by'okutemula n'okubeera nga abantu bangi muzze mbalaba oba oliawo mu nsi Uganda nga batuusibwako obulabe era abamu batuuka n'okubeera nga bafa. Tujjukira abantu abazze nga bafa mikwano gyaffe baganda baffe bakadde baffe abavudde mu bulamu obw'ensi eno oba oliawo abamu nga bakuba bukubwa manda wadde nga oba oliawo kunoonyeza kusigala kugenda mu maaso naye alipoota ezo tezinaba kubeera nga zivaayo tusobole okubeera nga tuzitegeera bulungi abantu baffe abo abamu abazze nga battibwa oba oliawo era ebintu bingi ebizze nga bigwawo bannayuganda bangi mubalaba ku mawulire enkya n'eggulo abakaaba amaziga okubeera nga basendebwa ku ttaka lyabwe naddala mu bitundu eby'omu byalo oba oliawo ate nga abamu ku bantu ababasenda be bantu abandiyambyeko okubeera nga bayamba abantu bano okunywera ku bibanja byabwe okubeera nga tebasendebwa. Kakati nno munnayuganda n'asigala nga ali mu maziga n'asigala nga akaaba n'asigala nga afuuse nga emmombo ze oba oliawo nga talina waayegeka lubaalwe kubanga wabadde awangaalira ewaali wabajjajjaabe ewaali wabakitaabwe ewaabwe ng'amaze okubeera nga batwalibwa. Mpanyo ekyokulabirako ekyali e Lusanja bannayuganda abaasendebwa ebikumi n'ebikumi e Lusanja wano okuliraana ekibuga Kampala mukwano gwange mpuliriza ndooza disitulikiti yeewakiso obwetaba yeewakiso disitulikiti eri kumpi nnyo okuliraana Kampala abantu bangi baasendebwa ebintu bingi byayonoonebwa amayumba gaakoonebwa bizinensi zaggibwawo zonna ne zifa abantu ne bakaaba amaziga era ogenda okakana ng'abantu bano bagobeddwa ku ttaka bw'atyo mwami Museveni yawubayo olubu lw'ekigere naye kisinga okukwasa ennaku bano yabawa ttenti emu munnanga mpuliriza era n'abawayawo n'obuwunga ndoza ali kiro 10 bwe mbanga seerabidde era ono n'asuubiza okukola ku nsonga zaabwe okubeera nga tebagobwa ku ttaka era oluvannyuma kigambibwa nti abantu bano ettaka lyabwe lyabaddizibwa olwo mbu yali alyesenzezzaako n'asasulibwa gavumenti naye ekisinga okubeera nga kyennyamiza wadde ettaka baali baddiza abantu bano bonna baafiirwa amayumba gaabwe baafiirwa bizinensi zaabwe era baayavuwazibwa baddayo ku zero nga teri muntu n'omu alina nnyumba n'aba alina zikalina bonna badda mu busiisira kubanga amayumba gaali gamaze okubeera nga gakoonebwa wadde ebibanja
byabaddizibwa. Eyo no yensi Uganda mwotambulira nange mwentambulira. Oli ku AKTV nze AK Massa n'obumbeefu kusa video eno jimpera ekigalo ompyo subscribe ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe munange owaffe bannakunkunye Eddaame abanaku abatayinaako agamba oba oli awo mukwano gwange ampuliza Mukama Katonda abankumi atakumira mpera bampere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa mugezeko ennamba y'essimu eyo gy'olaba munnange tojja kusigala ky'oli wadde oli Uganda wadde oli bweru wa Uganda.